Guno gwe muzannyo gwo The Inspector. The Inspector nga gukuzannyibwa abazannyi abakulembeddwa Inspector Gita Charles Namugaru Speciosa Pauline Omulongo Kizza Mwana Florence Omumbeja Teddy Kosa Dick Lee nga guwagiddwa T1 Studios Mubende abakugu mu recording ennyimba audio ne video production Mukire Suppliers abakugu mu kusuubuza ebintu byonna ebikola ewaka Kikandwa Kasanda ke Mubende Farm Supply abatunda ebikozesebwa mu kulima byonna Furula eyakago abakugu mu kutambuza ebyamaguzi okuva Uganda ogende Dubai n'okuva Dubai okudde Uganda KKJ Designers Ndeba Kampala abatunda amasuuti g'abaami AMK Power Center Kalamba Kiganda abatunda ebyamasannyalaze kw'ossa n'ebya sola byonna goberera omuzannyo gwo The Inspector. Obugwa mu mazzi naawe kyogamba tonneesiga. Aba. Mchinja. Bwe nuna abana bakuno ku kyalo. Ono si mwana wa inspector. Sawa kusoje wa mzee. Nkusonyiwe biki ngo yuno n'abaana babe. Sawa kusoje wa. Sawa kome wanene sawa kusoje. Bakusonyiwe ngo oli mu kunywegera mwana wa bendi. Ono tumanyi mwana wa somero. Simunywegedde mzee. Simunywegedde. Mbudde wali nga sikulaba. Wewe wakana nsikulabye. Obyegana. No segana. Sikulabye. Musinza ali wa bitono nsonyi wa mzee. Bwenyabo. Kusaba kikome wanene. Sigwe mwana inspector. Mumanya kibatwala ku somero. Mumanya kibatwala ku somero. Gwe wandisirise sagala kubiwuliriza. Omusajja omukulu eyandibadde nga bano abaana amagezi ate mukinjagi bakuŋŋambako oluto yono n'abaana kuno ku kyalo muze nkunyonyodde naye nkusaba kikome kuffe. Inspector onnenyeza bwereere nanze mpulira mbikoye mukazi wasusa okumanyira naye ulagamba kutuyagala kuwuliza byange byokugamba buli lwansanga nvuma ampisaamu amaaso ampisanga bwayagala naye yatandika ty okuvuma. Inspector naye nagwo bireeta ambako woza muzi bwenkunenyeza bwereere lwansonga omukazi olunaku ngambanga bwomugoba tomugoba katuyagala nze nkoleki asonyiwa okimanyi tikituufu ate obadde okola ensobi ng'ogimanyi obadde kikola ng'ogimanyi fenna tusobya naye nsaba kisonyiwo mbadde ninateteesa muzeeyi bwenyabo muzeeyi nva wano mbigamba tisobola tokikola nera kuwamu ennyama nenakuleeterangamu ennyama oyagala kilo 3 oyagala kilo 4 zonna zonawoŋŋange zigera zireeta naye ebintu ebyo si birungi kituufu gamba sagala nsala nyombo yakuvumangani akuvumangani. Inspector nze kati nkugamba mukazi w'omulabu oba kati njogera omulundi olusembayo bwe batayagala nsingi muvuunikeko bwenti ngimuvuunukulireko bwenti mugamba neensoma bannange sagala abantu banfunemu buzibu sagala vuunukulira muntu nsi eno nga bwefaanana kuvuunika njaggi muvuunikako ensi temumanyi namwana gwe muzannyirako mugamba mukazi wa neensoma walekere okummanyira ng'ongamba muzeeyi fulekazizi olaba enkubye mbadde ngenda waka kwegamya enkuba nali kati muzeeyi mwamba nkubiza wano enkuba nze kyensaba muzeeyi bw'obanga okkiriza nti osonyiwe nsaba oŋŋamba oba nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba kilo 5 nze mukama wange ejja munnyonnyola 10 nze nkuleetera kilo 6 oba
njagala 10 nze kilo 10 nyingi Njagala nze kilo 5 kilo nange sagala 10 kilo 5 njazileta muzee naye otusonyiwe tokidangamu ono n'abaana ku kyalo kigangi bakungambako gwe nyabo osobola ogenda kusomesa aga kuddamu kulaba wano kilo 10 kilo 5 njabyogera nno ate naganagwe okumpita erinnya eryo baby sweet obusungu bukendeeza naye oba olina kyomukola kimukole kimukole mu bukuumi enkooye nze nange yantama olukukirako ensi mujja kiwulira ate kyonna kyengenda okukola inspekita tonnenyanga kubanga emirundi egyowerako twabule mukazi wanveeko ogaanye tonnenyanga mwami gye tuli bulungi kale mbadde nno obwedda nkunoonya nga nkwagala agamba atya Tembo ndi bulungi yotya namwandu watu twogere nga mulinga abali bizi tuli bize nakatono twatuse ntwogera zo tujja kwogera edda nayogera edda omanyi muganda wange ekikumpisiza sikimanyi baaba okusinzira bwendaba etuli wano ewaka ne inspekita kirabika ebintu tebimugendera bulungi kiki mbadde ndabye nko transport oddeyo mu kyalo ogambye ki baaba nga nze inspekita omwami waffe n'abeera nga yatukooye wanene waka ng'ate luli eri yangamba muno nze mbawessanyu tekisoboka baafeoyogedde sooka okikyuseemu omwami waffe anti era baawo abamwami wange naye ekyo kyobadde otegeeza kyembadde ntegeeza naye okuŋŋamba nti ankooye waka nga yangamba nti mbawessanyu gamba nti era gwayagala okungoba wano si nze njagala naye okusinzira ennyingiza ya inspekita si nnungi nange sandyagadde kugamba genda kubanga gwoli muganda wange kyokka mwami Tembo olina ebigambo olinga inspekita yennyini ate noyogedde ku kya inspekita bannange toggwayo ninzijukira nawuliddeko ate nti kya inspekita baŋŋambye olabika olina engeri gye weekiisemu mu maka ge ate nti Mose nese maka ga inspekita mukyalo we kennyini yadde abyogerako negamba namwandu eneebuuza namwandu maka ga inspekita naye kujyayo nakanzibuzeko namwandu naze maka ga inspekita ngaagaza ki inspekita musajja mufumbo amaka agemba ngaagaza ki tugambye mbwe engeri gy'olina mwandu nti tolina musajja mbwolabika oba omwigwanyiza kati inspekita alina omukyala kati nga inspekita omufumbo nga gwe Tembo oli atalina mukyala nyinza okudda ku inspekita omufumbo gw'olaba kisoboka nga tokiŋŋamba olijja nga olina kigambe ate bonna buŋŋanzija wano Tembo naye kyo kati nze nkoze eki okubeera wano eno ddala mba nkoze eki ndya mmere yenkana eti era gwayagala okunzija wano sobola kujja wano oba ekiseera bwe kinaatuuka onodda nze ekirabidde ddala n'eŋŋanda teziyamba era baayogera eŋŋanda tezirina kyeziyamba kati nze nkoze eki okuba nga ndi wano ddala baaba nkoze eki okuŋŋamba nti okumpa transport ngende waleka waliwo ensonga endala tewaliwo nsonga eri awo nnene naye enyingiza etumenyamu era mwami waffe yakyogedde omwami wange muno mu maka tukwatagana tutegeeragana naye baaba buzibu ki bwentyo bwe nakirowoozezza naye nno baaba ate nze nno mbadde nteesa nti ne wembeera wane no mu makaago mulimu ebintu ebimu byensobola okukuyamba tubeerawo babiri nkuyambako eno nga nawe weyambayambako eno
Okay.